Kakati omwami golaba oyo mu katambi atambula yeewalula. Oyo gwe mulaba oyo agenda mu ddwaliro kufuna ddagala. Naye nga bulaba oluguudo nti lwa nfuufu, emmotoka zimuyita ku bigere bwe ziti zibula kumulinnya. Tewali wa mmotoka ayinza n'akugamba nti owaayo omulema ono atambula yeewalula wansi mu nfuufu eno. Bwe muteekako mu mmotoka yange ne mmutwalako nvaako kiwa. Bannayuganda mubamanyi bantu bazibu nnyo. Tebaagala nnyo kale kwesembereza nnyo bantu ate munange nga nabo tobanenya. Kubanga ebiseera ebisinga abantu balamu tebasemberezekeka. Naye munnange nga bw'omanyi nti buli kintu kyonna kyonna ekituukawo mu bulamu bw'omuntu kiba n'ensonga oba kijja n'omukisa. Bambi omusajja ono yabadde yeewalula ng'ali mu kugenda mu ddwaliro gy'agenda okufunira eddagala lye erimuyambako okukakanya ku bulumi n'obulwadde obumuluma obw'obulema. Gyagwiridde ku muzira kisoni yayimiridde. Omusajja oyo gwe mulaba yali atambula bulungi nnyo era nga mulamu, ng'atambula bulungi nnyo nga talina buzibu. Naye yagenda n'agwirwa obulwadde bw'atamanya gye bwava ne bulyoka bumugongobaza ne bumulemaza amagulu. Amagulu gonna gonna geeweta bwe gati, takyasobola kutambula, yeewalula bwewaluzi. Olaba ggwe omuntu omulamu otambula ng'oyita mu nfuufu bw'etyo n'owulira ng'oyisibwa bubi nnyo. Naye ng'osobola n'okudduka n'owalampako keno waggulu n'otambulirako keno waggulu ewatali nfuufu gyetatuuka nnyo nnyingi. Naye ono omusajja wattu alina okwewalulira mu nfuufu oba ayagala oba tayagala. Kakati nno mwenna abali eyo, bw'oba oli eyo ng'oli mulamu bulungi nga tolina wantu wonna wakuluma nga Mukama Katonda akukuumye, ofukamiranga wansi n'omwebaza. Abantu bali eyo naye ng'obulamu bukaluba. Abantu gye bali ng'obulamu bukaluba nga nawe weetunuulira n'ogamba naye ndiyaddeyaddeko ng'omubi omweru. Naye abantu nga bano ebiseera ebisinga bibasaana okuyambibwa. Abantu nga bano bibasaana okuyambibwa. Kati omusajja ono asanze omulema ono ng'ayavulira ku ttaka, amuwadde ekirabo ky'okutambulira mu kagaali. Amuwadde ekirabo ky'okulambulira mu kagaali kugamba abadde atera okugenda mu ddwaliro ng'atambula yeekulula bwekuluzi, agenda yeevuga. Kati omulema bamuwadde emmotoka, eno ye mmotoka ye. Kagaali kajja muyambako omusajja wattu okuyita mu nfuufu eyo. In fact talina na masiki yadde ne ku mumwa, nesooka olaba enfuufu gy'ayitamu. Ab'emmotoka abamuyitako oba balina pick-up tebasobola gamba nti omusajja ono we tumutwalako ne tumutusuula wali ku ddwaliro. Naye Bannayuganda bakuyitako buyisi. Mwenna abali eyo muyige ku mitima gy'okuyamba abo abeetaaga okuyamba. Omanyi si buli omuntu yeetaaga okuyamba. Ne kati omusajja ng'ono mu butuufu oba ng'olina obusobozi aba yeetaaga okuyamba. Kankutuseka katambi k'omwami ono, vidiyo mpanvu muko naye giwe ku budde omuwulirize. Vidiyo yiiyo gimpereka like. Omwami ono gw'olaba yeewalula musanze ku luguudo oluva e Kasawo okudda e Ziroobwe. Oluvannyuma nkitegedde nti yeewalula agenda mu ddwaliro bambi era abadde abuzaayo kilomiters eziwerako okutuuka ku ddwaliro lya gavumenti asobole okufuna amakerenda g'obulwadde bwe obumutawaanyamu bambi. Era nkitegedde nti musajja ategeera bulungi mbeera ya nsi yeemulabisa bweti bambi. Sebo gyebaleko. Kale. Anti nkulabye emmotoka zidduka nnene ngamba munaye emmotoka tezikkoona. Nange nkuyiseeko kapaalo n'enkwekanga. Obeera wa? Obeera wali wansi. Otunga ngatto. Kati sebo Eziroobe obadde ogenda kukola ki? Weewalula okuva wano nga weewalula ku ttaka n'enfuufu eyo nga bwenjiraba. Nga bweri eyo. Eziroobe nga wala emmotoka z'ebikajjo nnyingi zijja kukoona. Olinamu obulwadde? Akatofaayo tugenda katugere tugende mu ddwaliro. Naye ensonga eno ey'okwewalula ogambye oyagala kana akagaali ng'opushinga booti ng'osindi oyagala kana oba kanako okusindi kabaka kuyamba otambula n'okutunga engatto zo. Kali kati gwe gwani sebo? Amanja gange nze Musa Muyanja. Muddu wa Allah Musa Muyanja.
Osula wali wansi. Wali wansi ku mukono guno gwe tuliko. Era omuntu bwakkirira lino ekkubo n'abuuza Musa Muyanja. Abaana kubo sivaawo. Essebo. Bwetuula bwenkolera. Kakati kyendaba tusooke mu ddwaliro. Ekyeddwaliro kikulu nnyo. Then ebisigadde binaagira kuba kyo kyabulamu. Essebo. Yagaanye okutambulira mu mmotoka yange ndowooza bambi yeekengeddemu olw'okuba nabadde muntu mupya maaso ge. Ne tufuna piki ne tugenda mu ddwaliro erya private era ne tufuna amakerenda ge. Mwenna abaagala okuneegattako tukyusa obulamu bwe tumufunira akagaali ak'abalema ak'okusota n'emikono tubaaniriza Mukama bawe omukisa. Tofukamira. Obeera wano. Ano nkunoonyeza. Wano w'okolera. Wano w'okolera ntumwanga taata. Sina kagaali. Ebikola empiso. Sebo kanzikeko leero wansi tunyumye bulungi. Nsanso okuddamu okulaba Sebo. Sekulawo nange. Amiina. Okundabako. Oli otya kati obukuluma okuva lwewamiza amakerenda gali? Natereddemu. Watereddetereddemu. Twebaza Katonda ku lw'ekyo. Amiina. Kati akagaali ko wakafunye. Tofukamira. 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 Era nange natudde wansi tunyumye bulungi. Oli musajja munnange lwaki onfukamirira se? Wali ayinza kunyamba. Tofukamira tekyetaagisa. Twenkanankana ffenna tuli bitonde bya Katonda. Webale nnyo. Amiina. Webale nnyo. Amiina. Tadi. Bandaze dadi. Bandaze nnyo. Essebo. Twebaza bonna abatwegasseeko. Twegasse bangi ne tugatta obuyambi. Amiina. Mbadde nkuleeteddeyo kilo za sukaali 10, kilo za kawunga 10, kilo z'omuceere 10, bokisi ya sabbuuni, liita 3 eza butto. Nkuleeteddeyo katoni ya soda. Kambireete Ssebo. N'omugaati kweguli. Okuleka ng'olina ekirala ky'oyoya. Nabadde njakubuuza mwami Musa nti ate akasimu teweetaagamu essimu? Neetaagamu akasimu nange anti kasente siina. Nyambaleko. Oyagala essuuti? Nze masuuti. Ogenda gireetera? Bannange nkwatako. Ndi musajja wa kigambo kyange. Bannange olabye obuyinza bwa Katonda. Amiina. Mukama Katonda akongere emikisa. Amiina Ssebo. Akongere. Amiina Ssebo. Wano w'obeera waani? Wano w'obeera wa Muzeeyikaleka. Wano weewammwe w'ozaalibwa? Wano weezaalibwa. Kati wazaalibwa oli bw'oti ng'oliko obulemu oba? Nazaalibwa nga ntambula. Wazaalibwa otambula? Ntambula, naye ngenda ndwala. Ssebo. Ndwala gano amagulu ne galemala. N'olwala bulwazi n'olemala? Ssebo. Kati wano okitegeeza osula eri mmanju. Biki by'oyagala mu bulamu bwo? Kati akagaali ko twakafunye. Biki ebirala by'oyagala? Ekirala kye njagala? Njagala kuzimbira. Oyakuzimbira? Oyagala okubeereyo n'akayumba ko? Kayumba kange. Ewa oyakazimba wa? Niyinza okazimba eyo emabega w'ennyumba yaffe. Taata n'akukkiriza? Banzikiriza dda. Bakukkiriza dda? Baŋŋamba kunoonya ssente. Funire waliwo ogenda obeera funirayo n'ekifo. Ssebo. Kibeere nga kiggwa. Weetaaga obe n'akayumbako w'osula bulungi. Ano mwami Musolooza waliyo ekitasoboka wali Katonda. Mu nsi muno essuubi lye lisinga amakulu. Olowooza gwe nange tulina enjawulo? Ffenna tuli bitonde bya Katonda. Weebuuze lwaki ku olwo emmotoka zonna zaali zikuyitako buyisi, lwaki nze nayimirira? Katonda
bwonna buyinza bwe. Amina. Lwaki nayita eno nga tinayina kuyita nakifuma? Asima. Ngamba omusajja anvaako emabega. Nange nakuyitako neneekanga ne ngamba ninga alabye omuntu eyeewalula nenkyuka nenkomawo. Nali sikulabye. Ate kolo nali mu mmotoka nzirugavu. Naye nga nzija ningamba nakyuka bwenti. Ningamba omusajja anvaako emabega abadde ki? Munnange nange nawe kuyimirira ningamba kankomewo. Kati lwenkomawo nga ndeeta akagaali n'essimu nja kujja nayo. Oyagala ya mapeesa, oyagala ya seereza? Oyagala nga yange? Koona wano kiwedde. Ebintu byo bibino kambikuwe. Obuuzo badde obuuza ki? Enzirusi nayo yaffe. Tuyina nnyingi, olabye obuyinza bwa Katonda. Balegula ate Mukama Katonda akongererera emikisa. Akuwa emikisa mingi nnyo. Akuseeko ekisa kye kikutambulireko emirembe gyonna. Muddu wa Allah Musa. Ne buto wuuyo. Bannange nga neyanziza ddadi.